Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Balamusizaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Awangaale nnyo Maasomogi, Ssebuufu Wango tabuukira walungi. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri omwana wa Muteesa. Erinnya yenze Kanka Kapita, nze Muteesa omukulu. Neebaza nnyo mwenna abatuwa ebirowoozo kwe tuddukanyiza, ne neebaza ne ttiimu ekola okunoonyereza ku nsonga ezisinga obungi ze tubaweereza wano ku Media Choice Telefina. Nga sinaba kubanga ntandika mu byonna bye ngenda okubabuulira mu pulogulaamu eno, njagala kusooka okubategeezaako nti waliwo omukyalo omujjanjabi w'ekinnansi ayitibwa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki ojja kumufuna ku 0750 26000 era ng'onajja kuyamba nnyo naddala mmwe ababbibwa. Gwenga buli kimu ky'okwatako ne weeba mmereyo bagibba, edduuka balibba, bizinesi bagibba ne bw'okweka akasente otya obanga eyalagiridde ababbi we kali. Ssenga Mukooki mukubire ku 0750 26000. Bannaffe ebisiraani nga gwe wabikoowa naye nga tomanyi kyakubikolera, ajja kukijjirawo ddala buli kyokola kitereere. Ojja musanga ku 0750 26000. Nateera bannaffe mwenna nga gwe onoonya kutereeza nkola ya mirimu. Abakyala abaagala okubanga muzaala mu ngeri erinnomo, bw'aba bakulongoosa asobola okuwa eddagala n'ozaala mu ngeri ennungi, ojja musanga ku 0750 26000. Kakati alina omulimu oguyuuga n'ebisigadde. Mbategeezaako buno si bulogo, nkola ya kinnansi. Abakyala bano baweebwa ebitone eby'obujjanjabi, ojja kuba obeebuuzaako, n'abalina abaana abalenzi nga tebaagala kuwasa. Gwe nga maamu bataata nga kikukeese ng'omwana oyagala ave ku lujja newankubadde musajja, kubira ku Ssenga Mukooki amutereeze, ng'abakyala bw'abeera abatya be bamwereetera. Ate omwana omuwala nga ye buli lwafumbirwa afumbirwa bagwagwa, bo bafumbirwa be bataliimu nsa bakuswaza, ajja kusobola okumufunira obufumbo obulungi obweyagaza. 0750 26000 ye nnamba ya Ssenga Mukooki. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024, nyina pulogulaamu gye nabaweereza oluvannyuma lw'abatamanya ŋŋamba okujja ne bawamba olubiri, era yaliko omutwe oguliko nti bageze Kabaka taliiwo, ne batunda olubiri. Ng'olubiri lwe nali njogerako olwe lwa Ssekabaka Mirimo, olubiri oluyitibwa olwa Kabaka Mirimo, olusangibwa mu Kanyanya Seero mu Ndejje Division mu Makindye Ssaabagabo mu Wakiso District Lunono, nga Kabaka waataabeererawo lwazindibwa abantu abaali biseera ebyo tebamanyiddwa, ne balusenda ne batandika odduzimbamu, nga batandika balukubako ekikomera, naye wala ne batandika okuzimbako ennyumba ezadduka sipiidi. Awo nabakolerawo pulogulaamu eno ataalaba eyo genda osooka ogiraba ojja kutegeera ebyasooka, kubanga kaakati kino kitundu kyakubiri oluvannyuma lw'ebbanga kati egiweze emyezi egigenda 4 nga mmaze okugibakolera. Mu kyo nabalaga ebifaananyi ebya drone oluvannyuma lw'emiti egy'obuwangwa egyali gifumbekedde mu kifo kino ekya Kabaka Mirimo, n'obukulu bw'ekifo kino mu buwangwa ssaako n'ebyobulambuzi by'eggwanga Uganda lyonna bwe byali bisaanyizibwawo ziguleeda ezaayibwa olunaku lumu, Masasi kutuuka kuvuga nga tewali wa buyinza agezaako kutangira ekyo. Ebyo nabibalaga, eno nno bw'oba tewabitegeera nsaba okukutegeezaako nti kyekyo ekyaliwo. Pulogulaamu eyo ku Media Choice kweri ya May nga 9, 2024, mugezeeko muginoonya, eriko omutwe ogugamba nti bageze Kabaka taliiwo ne batunda olubiri n'ebirala. Kaakati olunaku olwaleero ndowooza bwe mbalaga ku kifaananyi ekyo ku kikye nali mbalaga omulundi guli, njagala ate mbalaga ekifaananyi ekya ssaawa eno. Okuva lwe twakola pulogulaamu eyo nsaba okubategeezaako bonna bekikwatako tewali kye baakolawo. Ettaka lino lye mulaba lituddeko ebyobuwangwa, era nga ettaka lino lyenjogerako lya Bwakabaka, nga n'ekyapa ekiribeezaawo. Oluvannyuma olunaku olwaleero ngenda kubabuulira ani alitunda, naye ekyapa ky'ettaka eryo kiri mu mannya ga Kabaka, His Royal Highness, His Highness the Kabaka mwe kiri. Tewali alina kyapa wabula ababbi balimazeewo balisenze.
kakati mu kavidiyo ako kembalaga bwe lityo bwe lifaanana. Okulyetooloola lwonna n'olubiri lwonna balumazeeyo balusenze. Abalusenze n'ebizimbe batandise okubizimbako, poloti bazitema. Abanguwa saawa eno bazigula bulindo bwa ssente, ate nga nalwo lwennyini lusigaddeko kawugira. Kakasa n'emiti emitono egy'obuwangwa waliwo egicontractinga n'agitema gyonna n'agitwala, egisinga obungi. Kale nno mu kabaka waakyabeererawo we twakubira enduulu, abamu oluusi tutuuka ne tuggwamu anyuma ne tugamba bannange ki ekigenda mu maaso, kubanga ffe twalowooza bulowooza nti ebintu by'ennono bikakata ku buli muntu yenna, ne bw'aba muganda obbirwanira ne tuteekawo amaanyi. Kyokka batulaba kyamuli, batunuliza nga salambwa lya nsenke, kubanga atatulabirako ddala mu bino bye twogera. Oluvannyuma waliwo Abaganda abalimu ensa nga mwotwalire ne yali Katikkiro ow'ekifo ekyo baali baagala ne bamufuumuula, abaagezaako okuteekawo ku biwandiiko eby'enjawulo. Mu byo ne Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti y'Obwakabaka bwa Buganda naye yagezaako newankubadde yajja leeti nga tumaze kuba nduulu okuwandiikira ekitongole ekikulira okunoonyereza ku misango eky'ebyettaka ekyoku CID ekibuli Criminal Investigation Department Land Protection Unit ekibuli, naye era tewali kyakolebwawo. Kaakati puroguramu eno ndeese yaki. Bwe nali nkola puroguramu eyasooka nali ntankana ku muntu ki omutuufu eyabba ettaka lya Kabaka, era ebyo bye nabakola nali mbalaga biki bigenda mu maaso, naye mu kunoonyereza oluvannyuma mu puroguramu eno nze babulira obujoozi effubitizi n'ebigenda mu maaso mwewuunye mwesalirewo mugambe nti ab'amawulire either tuleeta ebitabagasa oba bibagasa naye temufaayo, oba mwalifuddeyo naye nammwe temumanyi kyakukola. Kakati lunaku olwaleero nyina endagaano ez'enjawulo. Kyewuunyisa mu bye ngenda okubagamba nti ettaka ly'Obwakabaka lyabbibwa, naye nga mu biwandiiko liraga nti ate omukulu w'ekika kyennyini eky'ennyonyi ennyange yennyini ye yakuliramu abalibba, ye kennyini ng'omukuumi alina okulikuuma yalikuliramu, ate nga mu biwandiiko bye yawandiika alaga nti yagaba ligabe, yaligaba. Kambabuulire ettaka lino. Ettaka lino kwe kuli amasiro ga Kabaka Mirimo, ate era ettaka lino kwe kwaziikibwa abazaana ba Ssekabaka w'abazaana ba Kabaka. Kubaddeko ebijja by'abazaana okuli Lwabula Atenda saako n'omuzaana Nva za Munyaga, ng'era abaatandika okusenda ebijja kwe baatandikira. Nzaba okubategeezaako nti ekifo ewaziikiddwa oba ewaterekeddwa abakulu mu Bwakabaka bwaffe kiba kifo kya byabulambuzi, era kifiibwako era nga waliwo n'amateeka agakwatagana ku cultural sites and heritage agafuga ebifo bwe biti. Tibisaanidde okuumibwa n'abalondoola ebyafaayo babisangengawo nga bannaffe bwe muwulira mu nsi endala ezaategeera obuwangwa n'ensibuko saako n'obuvo bw'omuntu nga bwe twetegeekerera obuddo bw'omulala, byo bitegeka ebyabwe ne bibikuuma. Naye ewaffe wano ekiwuka kizze ne kiri Obwakabaka bwaffe. Obwakabaka bwa Buganda busaanyizibwa nga ne buli kifo kye waali lifaalinzeeko oba kye waali songeddeko mutabani wo oba muwalawo ng'omusomesa ensibuko ye kigenda kisaanyizibwawo nga tekikuumibwa yadde. Situgaana enkyukakyuka ekwatagana ku enkyukakyuka ekwatagana ku nkulaakulana esobola okubeerawo, naye ate tekigaana kukuuma ebyo birina kuumibwa naye bikyusibwamu kasita bisigala, kubanga ebifo ebisinga we bituula bifo bitono nnyo era omuntu asobola okubyerekereza n'abirekawo obutabitaganjula. Kaakati lulina baweereza puroguramu ne sibabuulira ani yabba ttaka. Kyembalaga ku mabbali awo y'endagaano. Endagaano oba ekiwandiiko ekiraga enzikiriziganya etuuka okubanga ettaka eriri ku kyapa ekiri mu mannya ga Kabaka litundibwa. Nsaba okubategeezaako nti ettaka lino libbibwa era lyakukusibwa saako n'okuwambibwa ate kennyini omukuumi waali yalibadde akuuma. Oyo ayogerwako nti kyereeta yeefuula, naye nga kati bw'aliko nti ye mutaka omukulu w'ekika eky'ennyonyi ennyange. Ekyo kyembalagaawo ku mabbali y'endagaano eyakolebwa. Memorandum of Understanding is made nga 2 June 2024 wakati w'omutaka Mbazira Frank Kisaala, the first patent ye nannyini ttaka eryo. Endagaano eno gye mulaba tugenda giyisa mu Luzungu n'okugitemeeratemeramu abo abatamanyi Luzungu tugitambulize wamu mulabe obuyaaye obuli mu ggwanga. Ey'endagaano yabba ettaka lya Kabaka n'esaanyaawo n'olubiri nga bwe ndubalaze.
The memorandum of understanding is made kiwandiiko ekyo mukirabeko nammwe muleme kugamba mwefuula nampulira zibino okugamba nti temwategeera mulwanirire ebintu byammwe oba mubireke bigende nga sigamba nti temwategeera wabula nga nababuulira ne mwewulikkiriza. The memorandum of understanding is made on this whatever day of 2024 between wakati w'omutaka Mbazira Frank Kisaala of Bulimu village Kyampisi sub county Mukono district of the one part and Asumani Wandera of New World Hotel Limited. Ebyobuwangwa byaffe byasendebwawo Wandera yakwata ettaka lya Kabaka n'alitwala awatali kyapa kubanga twakitegeerako nti ettaka lino nga sinaba kugendamu ebyo biwandiiko kambalage. Waliwo enkayana ng'era kuvadde ettaka eryo lyagala kubbibwa. Abantu abazze baagala okulyesa bakola okulibba babadde bangi. Kino kyaleetera Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda okulagira n'asiima nti bwe libanga libbibwa ng'abantu balyagadde balyegwanyize balisaanyeewo n'ebyobuwangwa ebiriwo muddire ekyapa kyalyo mukiteeke mu bukuumi bwange nze Ssaabasajja Kabaka. Era kyembalagaawo ku mabbali ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gwennyini ogwa January 2011 the Executive Director Secretary Buganda Land Board Bulange Mengo Sebo eno y'ebbaluwa eyalagira nti ekyapa ekyo awatali yadde kwesisiganyiriza olw'okuba nti obubbi bwali already butandise ettaka eryaliko yiika 25 nga zisigaddewo 11 Kabaka n'agamba endala zikubwe ziteekebwe mu kyapa kye kyetumanyi obulungi nti amannya tegavangamu mpozi ng'era baakikukusa ne bagajjamu. Ebbaluwa eyo gye mulaba eva mu Bwakabaka bwa Buganda ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka olubiri lwa Kabaka Mirimu Endejje. Okutuusa nga tufunyeeyo okunnyonnyolwa okw'enjawulo Ssaabasajja Kabaka asiimye ekyapa ky'olubiri Mirimu Endejje kikolebwe mu mannya ga His Highness the Kabaka. Nze Ssebo Peter Mpango muwandiisi ow'ekyama. Kopi neweebwako Minisita w'ebyobuwangwa n'obulambuzi neweebwako Ssaabalangira Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Kabaka bya Ssaabasajja Omutaka Sunda Agalimu Omutaka Mbaziira abeemiruka mu Ssaabagabo Makindye. Yeyo ebbaluwa eyalagira era ekyapa ne kikyusibwa. Kakati mbategeezaako nti Omuganda ye kennyini agamba mpozi nga nsowole Omutaka ye kennyini omukulu w'ekika ky'ennyonyi Nnyange yakola ate endagaano gye mbalaga wano ku mabbali Mbazira Frank Kisaala ow'Ekyampisi mu Mukono district. Endagaano eno yagikola ettaka mbu n'aligaba si n'alitunda si n'alibba wabula ekiri mu ndagaano muwulire obukenuzi n'obuyaayi nti n'aliwa Wandera n'alimugabira. Alimugabira ku ki? Ye programu eno gye tugenda okubanga tutwaza maaso. Wandera Asumani ye nannyini w'hoteeri eziyitibwa New World Hotel Limited. Era zino zisangibwa ettaka lino lyamuwa ly'eryekanyanya Seero Ndejje Division Makindye Ssaabagabo Wakiso n'ennamba y'essimu nga bwe mugiraba. Whereas the first party is the cultural leader of the Nyange clan and is desirous for and on behalf of his clan to donate to the second party a piece of kibanja herein described below. Nti omutaka omukulu w'ekika agabira Wandera Asumani Wandera amugabira ettaka era ayagala okulimuwa ku bino wammanga. Mu kawaayiro akasooka occupation and ownership. The Nyange clan headed by the first party is the owner of the land measuring approximately 25 acres known as the Palace of Kabaka Mirimu situate at Kanyanya Ndejje Makindye Ssaabagabo Municipality Wakiso District. The second party claims ownership of a portion of the clan land measuring approximately 3 acres of the said palace or clan land. Mu kawaayiro kano kalaga nti ebyaddala Frank Kisaala Mbaziira omutaka ye nannyini ettaka nti naye Asumani Wandera kw'ettaka ly'ekika eriwezaako acres 25 alinako ekibanja ekiwezaako yiika 3. Ekibanja ku ttaka ly'ekika Wandera Asumani yakifuna atya simanyi naye nze mbabuulira ku ttaka ly'ekika tikulinako alinako ekibanja yiika 3 ku 25 nga zonna zabbibwa dda n'abazitunda eka wabadde wasigaddewo 11 naye alinako ekibanja kya yiika 3. Akawaayiro akookubiri donation okuligaba okulimugabira Kisaala
odigabira Wandera. Omutakambazira Frank Kisaala okuligabira Wandera. Tekawayiro kano. The first party has herein agreed that he will donate to the second party the said 3 acres of land to occupy, stay, utilize and develop without the first party's interference whatsoever. The second party has herein willingly agreed to build a permanent perimeter boundary wall all over the entire palace or clan land, and also to build for the clan 8 modern bungalow style units of self-contained double rooms on the remaining land where the first party shall deem fit. Timundagano yokuwa Wandera ettaka ly'ekika ky'Ennyange Omutakambazira alimuwadde ku bwereere, naye bw'alimuwa ku mateeka gano nti Wandera azimbe ekikomera ku ttaka erisigaddewo. Kirungi abadde akikola bw'akimenya bw'akizimba ye bwe yeeronderako wayagala. Mu kusooka yali akyetoolozza mukaayana, kati n'ajjako akawugira akatonotono awo akagundi nga ye mukalaba mugende ewendejje mu kirabe, n'amaliriza nga Kisaala Wandera alagidde Kisaala Omutakambazira Frank Kisaala nti Wandera anaamuzimbirayo ennyumba ekika kya bangalo nga ziddabo 8. Ndowooza zajja okumuzimbira ye Mbazira wanaagamba nti zinteere wano. Agamba nti Wandera omulekera ekibanja n'okukimuwa obuwi ekyayiikaaze 3, ono waakubazimbirayo ekikomera ekyetoolola akataka akasigaddewo. Ekyokubiri abazimbireyo n'emizigo eja style ya bangalo muzimanye ennyumba ezo nga mizigo gya ddabo ye wanaagamba nti weewo. Acquisition of the 3 acres zino Wandera agenda zifuna atya? After the completion of the perimeter boundary wall of self-contained double rooms, the first party shall officially hand over the second party the 3 acres of the vacant land to be taken, owned, utilized and developed by the second party. Both parties have agreed that the second party shall simultaneously construct the said 8 units with his development. Nti kati oluvannyuma nga Wandera amaze okuzimba ku kataka akasigaddewo ekikomera nga kino kye kimuweesa yiika 3, ono nno waakubanga akwasibwa bwannannyini ku yiika 3 enjereere okutali kiriko, era nti nno ono wakuzimba ennyumba z'omutaka omukulu w'ekika ziri ziddabo 8 wakuzizimbira wamu n'ebibye byayagala okuzimba mu yiika 3. Byonna wakubitwalira wamu ng'azimba nabo abazimbira. Kye kyamuweesa obuwi ettaka ly'ekika ky'Ennyange. Other terms, emisoso emirala oba ebyakkaanyizibwako ebirala. The first party shall inform the clan top leadership about the donation and none of his members shall challenge the said donation. Nti nno Omutakambazira Kisaala wakutegeeza banne be bali ku lukiiko olukulira ekika, era tewali ajja ayina kuwakanya kuwaayo kwa ttaka lino. Teri kuba ayina kuvaayo n'awakanya nti ettaka lino Wandera sirirye era omukulu si ye yalimuwa. The first party shall not henceforth revoke the repudiate the memorandum of understanding and then claim ownership, possession or control of the 3 acres given to the second party. The second party undertakes herein not to allow or cause any of his family member to lay any claim on the clan land other than the donated portion of the 3 acres. Oluvannyuma nga zino 3 bazimuwadde, teri yajja kujja ng'asaatuuka yeeyogeza nti ettaka lino si lya Wandera. Tolina kukyogerako nti si lya Wandera, era n'omutaka omukulu w'ekika taliddamu kukinyegako nti yiika 3 zino si za kika, si za Wandera. Era Wandera tajja kuddamu kubanja kitundu kirala kya ttaka lya kika. Wandera tajja kuddamu kubanja kitundu kirala ku ttaka ly'ekika lya ky'Abaganda ekiyitibwa ekyennyonyi. Kasaba muwaake 3 taliddamu kubanja ndala. So buli omu bw'atyo, era ono tajja kwefuula kujja kugamba nti mbimenyeewo. Endagaano ya bulamu kufa na kuwona, tajja kugamba nti mbimenyeewo, ettaka lirisigala lya Wandera. Tuli ku ndagaano. Both parties shall deal with each other in the utmost good faith, harmony and peace in the best interest of the Ennyange clan. Kale bano bajja kukola diiru zaabwe wakati nga tewali akaayanya munne n'ekika kyonna ab'ekika ky'ennyonyi Ennyange bonna bajja kukaanya n'ebigenda mu maaso. By signing this agreement, the second party shall start construction immediately.
oluvannyuma ng'emikono gino giteereddwako Wandera alina okutandikirawo okukola by'ayagala mwe mulina okuzimba saako n'okubawa emizigo nga bwe bamuwadde ettaka. Kaakati translator yali Sali Ow'Enkima Shafiiki, lawyer akola ne Majerani Kazibwe and Company Advocates. Bano nno be baagamba nti owaayo Oluzungu n'Oluganda tulutegeera bulungi era bano ababiri tubataputidde bulungi byonna bye bawandiise ne bakkaanya nabyo, era Sali Shafiiki ngoye yataputa biki ebyagenda mu maaso n'ateekako omukono. Eyateekako omukono Omutaka Mbaziira Franka Kisaala ow'Ennyange Kiraani, ono nga yakulira Ennyange, era n'Asumaani Wandera n'ateekako omukono, era Secretary Kakumirizi Deogracius naye n'ateekako omukono, Michael Nelson Ssenyonjo executive member naye n'ateekako omukono. Ettaka ly'Abennyonyi Ennyange eriri mu kyapa kya Kabaka balyegabira. Ebigambo ebyo byentaddeko, waliwo abatera okunkubirako ne bambuuza ofaaki. Abamu naye gana muli fane. Abamu ne bankubirako ne bagamba nti ofaaki. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Omuntu okkeera ku makya abakulu b'ebika abamu mugwagwa wadde ne mugwa eddalu. Ate ne mutaagala tuboogereko. Bwe tuboogerako mwagala tubalekera ebitiibwa byammwe. Tubayite ab'ebitiibwa, abataka, aboogerwako. Naye muswadde nnyo kubanga mututunze. Mwe abaali badde bakama baffe mu bika. Muwemukidde ddala. Temukyalina nsa. Mugwagwa wadde bugwagwawazi, ebika ne mubitunda. Bireka tebikyaliwo timwina na kyemuligamba bammwe. Kale sente mulizirya ne ziggwawo, mulikola mutya. Kaakati oluvannyuma ng'ettaka lino litandise okubbibwa bizze bitambula. Era nga Kabaka yabiwulira mpaka lwe yalagira nti ekyapa kibeere mu mannya ge. Ekiwandiiko kye Nasooso Balaga Peter Mpanga alaga nti nno Kabaka yalagira, era ekyapa ne kidda mu bukuumi bwa Kabaka. Ennaku z'omwezi nga 16 Ogwokutaano 2024 Ssaabawolereza wa Buganda yawandiikira CID ebbaluwa ekitongole kya Land Protection ng'alaga eyo gye mbalaga ku mabbali nti waliwo obufere obukolebwa ku kifo kya Ssekabaka Mirimu ku masira ago mu Kyaddondo mu Wakiso, era nga alaga nti CID emuyambe ebeeko kyekola. Okuva olwo gavumenti terina kye yakola, era ekiwandiiko nga bwentyo bwenkibalaga yagezaako okunnyonnyola n'alistinga n'amannya gaabo abeetaba omwali Kabooha Kato, Kyasanku, Mbaziira Kiri Waggulu, Nadika Namwanje, Abaasi Nyombi, Namirimu Nampiima ne Kato Lutuuma be yayogerako nti nno be batwala ettaka eryo. Era kopi y'ebbaluwa eyo ey'okuba nti nno ayogera ne CID yagiwaako Katikkiro, First Deputy Katikkiro, Second Minister w'ebyettaka, Minister w'ebyobuwangwa, Minister w'ebyobulambuzi, Principal Private Secretary wa Kabaka, CEO wa Buganda Land Board, Buganda Heritage, Presidential Task Force ey'ebyettaka, Susan Abo, Senior Principal Legal Officer wa State House, Commandant Tourism Police, Commandant Kabaka Protection Unit, bonna RCC, DSO, DPC, OCRC1, OC, OCCID Katwe bonna yabawa. Naye tewali muntu yenna alina kye yakolawo ng'ettaka lino ligenda. Christopher Bwanika okuva olwo nakati nga bwe ndibalagaawo ku mabbali bwe lityo bwe liri. Kaakati oluvannyuma olw'okuwanjaga n'okugenda nga bekikwatako badduka, eriwo ebbaluwa gye mbalagaawo ku mabbali eyawandiikibwa State House ng'egiweereza CID, the Director CID Headquarters Kibuli, era nga yastampingibwako ennaku z'omwezi nga 3 August, alleged fraud, intermeddling, forcible detainer by Kanamwanja Abbas, Edward Matovu and Mbaziira Kisaala and others. Ebbaluwa eno eraga nti nga 16 Ogwokutaano 2024 Attorney General Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda yawandiika nga yeekaamwana ku ngeri ettaka lya olubiri lwa Ndejje gye lyabbibwa, era yawandiikira ekitongole kya Land Protection Unit ekitalina kye kyakolawo. Eno nno State House esaba babeeko kye bakolawo, era Special Presidential Assistant Mabaati Apollo yawandiikira CID ku lunaku z'omwezi nga 3 Agusto 2024, era tewali
kyakolebwawo yadde ekimu buli kimu buli ndagaano bwe zityo bwe ziri era bwe zityo bwe zitambula. Okay. Oluvannyuma lw'okubalaga ebintu ebyo nga byonna ebitambula nsaba okubategeezaako tisigwe gusoose okubanga ebintu by'Obwakabaka bibbibwa. Naye ennaku zino Abaganda twaweddemu amaanyi ku kulwanira ebintu by'Obwakabaka newankubadde abamu tukyekaza okusobola okuwaayo obudde bwaffe n'emikutu gyaffe abantu gye batuwagirira obwereere okubateerawo ebintu bino kubanga kirabika ate oluvannyuma lw'okulwana statements ezimu zivaayo ne zikkakkanya engeri abantu gye baba bataddemu amaanyi gaabwe. Nkimanyi naawe okimanyi ali awo ku vidiyo nti waliwo enzikakkana ennaku zino gye twakkakkanamu oluvannyuma lw'ebigambo by'obwagazi ate okumettebwanga ettoomi oluvannyuma nga waliwo ekirwaniriddwa. Nate Abaganda that's why ennaku zino mwasirikamu ku biki bye mulowooza ebyali badde ebituufu era temukyatinkiza kuba bye muyita ebituufu ate ebiseera ebisinga bitera ne bivaayo ng'ababikola ate kirabika bebo bennyini abali badde babeera mu buyinza. Nkakasa bulungi nnyo nti nno waali baddewo obusobozi obuli mu Bwakabaka bwa Buganda bwe boolesa mu bintu ebirala okusobola okulwanirira ebifo bino. Kirungi nnyo nti nno balina obuyinza ate nabo bakuumibwa. Baali badde batwala akaseera bo kennyini okulwanirira ebifo bino kakati biibyo biggwaawo. Endejje emirimo mu lubiri lwa Kabaka Mirimo olwo lwaba lumanyi mu lumanyi lubadde lwa nkizo nnyo mu kibuga wakati ng'era kye kimu ku bifo ebisobola okuteekebwako n'okuteekebwawo okulaba ng'enkola yonna ey'Obwakabaka n'Obwakabaka busobola okufunamu mu ttaka eryo nga libukulaakulanyiza mu ngeri ennungi. Kaakati nti nno bwabulwawo yadde akasente akasobola okuba nga kakuuma ettaka lino nga kazimbako ekikomera era mpulira nti ekika kino kye kiva kisalawo ne kifuna Wandera era mu bbaluwa sigenda kubanga nsala bigambo ebbaluwa yennyini ey'omu katikkiro w'ekika katikkiro w'olubiri luno eyali badde abeerawo gwe baagobawo basobole okutundawo egamba bweti omusajja ono yakola complaint eyiye ng'alaga nti abagula ettaka lino si ba Wandera wabula bisiikirize by'abalina obuyinza mu ggwanga muno okusobola okulitwala. Ebbaluwa gy'embalaga eyo eriko yali Katikkiro gwe baagoba mu lubiri luno basobole okutunda ettaka ayitibwa Musoke Sunda agalimu ow'Endejje Kyaddondo n'ennamba y'essimu okuggyako nkisirisizza. Yagiwandiikira Special Presidential Assistant Civil Affairs wa State House PO Box 2549 w'e Kampala. Illegal encroachment on Kabaka Mirimu Palace land. I'm the Katikkiro of the Palace of the Kabaka Mirimu located in Ndejje Kyaddondo. Ebbaluwa gye mbateerawo ku mabbali awo gye yakola complaint ng'awulidde ebigambo ye Katikkiro si byange. The ancient trees and banana plantation around is approximately 11 acres and it is on this very land that our palace sits. Over time our land has been a target of land grabbers headed by Rutama Kato Kyasanku and Mbazira who claim to be clan by members. Simanyi kyali kitegeeza ki ekyo. Katikkiro Sunda agalimu Musoke awandiikira ng'agamba nti nno waliwo obumenyi bw'abateeka mu kwewaŋŋamya ku ttaka ly'olubiri lwa Kabaka Mirimo era yeeyanjula nti ye Katikkiro Kabaka Mirimo olubiri olusangibwa Endejje kuliko emiti egy'ensonga egy'obuwangwa egy'edda saako n'ebitooke olusuku era nga lulutudde ku yiika 11 olubiri lwennyini. Ebiseera bigazi nnyo emabega ettaka lino libadde nga abaagala okulibba nga bakulirwa Rutama Kato Kyasanku n'Embaziira abagamba nti no be bakulira ekika. Eyo paragraph esooka. Initially we noticed their intentions. We deposited the title with the Buganda Kingdom for safe custody where it is still kept up to now. We also reported the matter to the kingdom authorities which stopped them, but unfortunately they began to pass out our land and selling it off to encroachers. Nti gye bibadde emabega nti bano baatandika okumera ekirowoozo mu mitwe gyabwe eky'okutunda ettaka. Bano kwe kusalawo nti ekyapa kakiwe Kabaka olw'okutaasa ettaka lino asobole okukikuuma obulungi era nti kikyaliyo mpaka nakati. Wabula
ensonga zino era baaziroopa Emmengo mu by'obuyinza Emmengo, era bano ne babakomya, wabula ate oluvannyuma bano baakomawo ne batandika okusalaasala ettaka bwe baliguza abantu abatamanyiddwa. Recently they came with 4 lorries full of gangmen known as Chifesi, about 120 of them with 15 engines to cut down the trees, and they have now managed to put down the trees and banana totaling to around 11 acres. Nti gye buvuddeko awo walinga we nakolera program bano bajja ne loole ennya ezaali zijjuddeko ba Chifesi abaali bawera mu 1200. Era bano bajja obuuma 15 obwasala emiti mu kaseera katono nnyo saako n'ebitooke byonna nga bwe byaliwo ebyo nabibalaga. Yesterday, the 27th of August 2024, the area police of Kanyanya escorting the people with their graders commanded by one Boniface Chirimunda of Kanyanya and Osi Rubugu Muwagaba. These people came with a lie that the president's brother, called Sodo, is the one grabbing this palace's land of the kingdom of Buganda. The one called Wandera came in the name of Sodo, and that's why the whole village is quiet and they cannot come out to cry for their freedom of worship. Ekifo kino mbajjukiza nti nno abantu badde bagendayo okusobola okusinza n'okutegeera entegera y'obuwangwa bwabwe. Kaakati nti nno bano bajja nga bakulira Wandera nga agamba nti akolera Sodo. Biri mu bbaluwa eno Sunda Agalimu yabiwandiika nti akolera Sodo, nti era bano bajja kyova olaba nti abantu abaali bazze okulwanira olubiri basalawo munnange ne bakivaamu ne bakiddukamu nga batidde amaanyi ga muganda w'omukulu ayitibwa Sodo. Nti era biri wano. The land dealers claim to have sold them part of the land, pretending that the proceeds could go towards the construction of the perimeter fence around the palace with my knowledge and signature, which is not true. Abaali babba ettaka bagamba nti nno Katikkiro naye abimanyiiko era baali bazze okuzimba ekikomero okwetooloolawo. We as leaders of the palace have never given them any authority to carry out any transaction in the palace land. The trespassers on our land have started construction and they often threaten us with armed guards wherever we try to approach them. Nti ffe ng'abakulembeze tulina gwe twakkirizaako kuzimba ku ttaka eryo, nti era tulina gwe twakkirizaako kubaako kyonna kyakolerako kya bya busuubuzi. N'olwekyo abayitaayitawo oba abaliwo mu bumenyi bw'amateeka batandise n'okuzimbawo ne bwe tugendayo bayimiriza abatiisatiisa n'ab'emmundu buli lwe tugezaako okutuuka ku kifo. The purpose of this petition therefore is to humbly seek your intervention to prevail over these encroachers, trespassers, to stop illegal disposing of our cultural land, to stop any illegal development thereon, and to meet the costs of our food crops, matoke and trees they cut down. N'olwekyo ebbaluwa eno erigendererwamu okubasaba nti muyingire mu nsonga zino ez'abatamanya ngamba bazze okuwamba era abaliwo mu bumenyi bw'amateeka, era nga tulowooza baali badde ne biboonoonye singa mubajjeewo babituliyirira kuba byabadde bya muganyulo. I'm very optimistic that my petition will meet your consideration and address accordingly. Yours sincerely, Musoke Sunda Agalimu, the Katikkiro of Kabaka Mirimu Palace in Kyaddondo. Katikkiro w'olubiri luno oluvannyuma awandiika nga yeegayirira ab'obuyinza bamuyambe kuba encroachers abagamba nti nno bakolera muganda wa president mbu bamukolera. So n'olwekyo bye bibadde mu bbaluwa eyo. Mu bbaluwa esembayo gundi Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Kiwanuka awandiika n'agamba nti culture site eno eri very important mu bbaluwa eno. Mu bbaluwa gyembalagaawo emanyiddwa ng'olubiri lwa Ssekabaka Mirimu mu Kyaddondo. It's an age-long sacred and heritage site for the kingdom. It is also where Ssekabaka Mirimu, who was one of the great kings of Uganda, was buried. Therefore, a heritage site for the kingdom and the country at large. It is also an important cultural site where several Buganda cultural norms and occasions are carried out. We received reliable information that Kaboha, Kyasa Nkumba, Zirakiri Waggulu, Kanamwanje, Abasi, Nyombi, Namirimu, Nampiima, and Katolu Tuma purportedly encroached on the above-mentioned cultural site and started selling off portions. The said persons don't have any authority to sell any portion of the land which is registered in the names of the Kabaka of Buganda. Any purported action of the sale by any person who isn't authorized by the kingdom is criminal and amounts to stealing and obtaining money fraudulently.
Currently, Musoke Sunda Agalim, the Katikiro of Kabaka Mirimo, is the caretaker of the subject land, despite the steps taken to ensure that we secure the said land. The said persons have insisted on trespassing and selling off to other buyers, which is not only fraudulent and illegal. This is a threat to the Kingdom of Uganda and the tourism industry in Uganda due to the encroachment on the historical site and land belonging to the Kabaka of Uganda. The said cultural site is an important cultural site of the Kingdom of Uganda and currently under custody of the Katikiro of Kabaka Mirimo Palace in trust for the Kingdom of Uganda. The said land is also registered in the names of the Kabaka of Uganda. The courts in Uganda have time and again stated the position of the law to the effect that no sale of the land can be validly done without the consent of the owner of the land. In Uganda's case, the consent of the Kabaka of Uganda through his agents of Uganda Land Board must be present. I wish to reiterate that for thousands of years it's been public notice that the said cultural site has been still situated on the land in the sacred cultural site of Uganda. The review of Sekabaka Mirimo is the cultural site of Uganda Kingdom, which must and should be protected by the law. It is one of the properties sought to be protected under the Museum and Monuments Act of 2023. The government of the Republic of Uganda, through the Attorney General of Uganda and the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, has also lately expressed its commitment to protect cultural sites and heritage as evidenced by the recent promulgation of the same Museum and Monuments Act 2023, which repealed the Historical Monuments Act Cap 46 and consolidated and strengthened the law relating to protecting of culture and natural heritage of this country. The purpose of this letter is to seek for indulgence and intervention from the police in order to stop any encroachment on the land and maintain the status quo whereby the Kingdom of Uganda holds the occupation and use of the cultural site. We request your office to carry out investigations and bring fraudsters to book. The reported players in the fraudulent scheme, according to investigations carried out by the Kingdom, who should be investigated and apprehended by police, are as follows. Ebbaluwa eyo yava wa Attorney General ngekakasa nti si Buganda Land Board yatunda, simanya ani yatunda kati waliwo ne akalagaanulagaano kali awo ebyokukkaanya. Anyway, Mukasa Abdallah nti bo baweereddwa ekitundu ekirala Matovu Edward ne basengulwa wali olwasendebwa olwasendebwa nze Matovu Edward nzikiriganyiza n'olukiiko lwaggulu okuwaanyisa ne Mayanja weyanguza gwe nono okuvaawo n'abantu bonna abaliwo okudda ewalala webandaze awatali wannono awatali wannono Decimal 55 ndoza decimal nze Matovu Edward ya 17 ogwokubiri 2024 saba kubategeezaako nti ebijja n'ebifo ebyobuwangwa byagibwawo ne bisendebwa ababagamba nti nno bakolera sodo mu bbaluwa Katikkiro bw'atyo bwakola ki bwagamba bategeezaako nga mbateekera ngera mbategeka ntukola video zino nzirekayo ng'ekintu ekiryogerwako nti nabagamba naye temwawulira. Wano ku Media Choice Fina omukutu guno tukola ebyobufuzi ebyobuwangwa amawulire sako n'emboozi ez'abantu n'olwekyo twaguwaayo eri abantu n'ebiruma abantu ebisobola okuleeta obulabe eri eggwanga mukati mu byedda sako n'okuba nga bitabangula ebiseera by'omu maaso. Tuwaayo obudde okunoonyereza ensonga lwaki tujja n'ebiwandiiko mu bujulizi okubibateerawo awulire ategeere. Tukaabirira mwenna bekikwatako naddala gavumenti etawuliriza abo abayiteekebwa mu bitongole nga Land Protection okujja okuuma. Lwaki unity ezo ziteekebwawo ne mulya n'emisaala nga temusobola kuuma bintu by'abantu bwe kiba nga kituufu? Nsaba muveeyo nammwe munnyonnyole nti ono atwala ettaka ly'Obwakabaka akikola mu ngeri ntuufu, ate n'abali mu Bwakabaka bwa Buganda muleme kwetuulako okulya bittafuttafu nga bwe mulina okuuma n'ebyo ebibabeeza mu ntebe y'Obwakabaka bwe birisaanawo Obwakabaka ne buva ku maapu temulibaawo kibaweesa bifo kuba tewajja kubaawo kye mukuuma yadde kye mwekengera yadde kye mutangira. Ebintu byonna biba n'abitwalanga muli eyo mwetuddeko kitegeeza ndi mu kaseera katono nnyo abaana bammwe newankubadde muli bandindyamu byangu eŋŋenda
mwali badde emirimu egy'obwakabaka okubanga mugikola mukuuma obwakabaka bwennyini ebyo mukuuma kubanga bino ng'embiri bwe bivaawo kitegeeza obukulembeze bwe mugenda kukulembera ki you a cultural institution temuli political temuli kibiina kya byabufuzi nti mu eggwanga Uganda mujja ddi kulembera lukaseera being a cultural institution n'okuweebwa ebifo okutuula naddala ebifo ng'ebya obuwangwa ennono biki n'obukuumi mwena nga bwe mukowoolwako mu myaka mitono nnyo tewali kigenda baweesa buyinza tewali kye mugenda kubanga mukuuma tewali kigenda baweesa bifo ng'obwakabaka buweddewo nga tebukyaliwo nga tewaliwo kintu kitambula kati mugenda kuba mukuuma ki owa cultural sites and heritage ogenda kuba okuuma ki nga buli cultural site and heritage esaanyiziddwawo grade zigisaanyaawo kiki ekigenda okubanga kisigala okuweesa ekifo mwewulire nga mulekamu mugoberere embeera nga bw'erina okutambula ekifo ekyo bwe kityo bwe kifaanana yenze kanka kapita mbadde okubaweereza ekitundu kino mu lubiri luno olwakabaka Mirimendejje yenze abadde omutesiteesi omukulu nja kubalaba ntumiddeko ku bantu mwena abatugoberera obulungi abaagaliza n'abategeera biki bye twogera ebintu bino oluusi tebeera bya buli omu ategeerako kyasobodde naye mutuweereze ebirowoozo nja kuba nga mu kitundu kino mbasiibula nsaba okubategeezaako nti nno mweyune senga mukooki okubataasaako ebizibu byammwe ebyenjawulo bannaffe abalina ebisiraani abalina abaana abataagala kufumbirwa senga mukooki ajja kuba okikolako ekyababbi omubbi wajja okubba ewuwo talabawo ekyo mujja kubanga mukitegeera kubira ku senga mukooki ku 750 2 6 00